Yes, mukasiaka atolekedde ekyatolesa akawungezi kolere nga bagamba Uncocked Entertainment bakutuusaako sinema gye tolekedde. Tugenda kuba tulekera kasinema kagenda kubeera ka thriller. Genda kubeera ka simple thriller naye ng'ate kasuufu nnyo kamala. Mukasiaka mu kutandika yakatandisibwa ati olwaliro njagala weekaanye. Waliwo yasimula akasaali erudda. Bw'atyo ng'amaliriza osimula akasaali kyava asooka atambuza amaaso. Yali ku saidi etali. Yajja vuuka muto okusinziira ku ndabika. N'asooka yeetoolola eno ebbali mpola mpola. Gambye tuli kwanjula kwako. Ivan Kalan Sports Center. Yajja ngaloolabe. Bali waliwo omukyali yali akutte ogwataaba. Lodi n'agalula. Genda osekula bw'ati yali ayagala kubaako kaakuba ne katawanyika. Yagamba owaayi. Kansimatuse kakeesonyiwe. N'akwata ekkubo n'avaayo. Bw'atyo ng'amaliriza yakwata ekkubo n'avaayo yajja. Genda okuzza amaaso okulengera. Yamugamba osobodde okakuba. Abadde alowooza kakazi ko nedda. Sisobodde kakuba naye ate tekabadde kakazi kabadde kasajja. Obusajja ebiseera ebisinga bwe bubeerako n'engeri y'amayembe. Osegeera. Naye tusobola okwokyawo oba osanga ekibira ekyo. Bundiridde ebintu byange byonna bwe bimazeewo. Nze sinaba kubeera mwetegefu kuva wano gwe kyoba omanya. Sinaba kubeera mwetegefu kuva wano. Kigambo kye yamugamba. He's eating all my bougainvillea. Nze kinuma bitandise otankula ebintu byange byonna. Start the breakfast now. Genda oteeketeeke ekyenkya kati yanguwa. N'akwata ekkubo ne yeetoolola nakyala. Mukazi mukulukulu. Mugambye genda oteeketeeke ekyenkya. Ono yayitawo n'ayingira munda. Era bwe yayingira munda n'azzaawo. Nga tuuse munda amaka manene. Nga kirabika balina ssente eziwererako ddala. Ebisinga bamaze ddo bikolako. Owaayi Lani. Alina gwe yali ayitibwa Lani. Lani. Yanguwa akadde kaweddeyo. Yajja musikane mu kisenge kye. Kali agenda okuggulawo. Lani nalina gwe yali naye. Lani mwannyina. Turn your eyes away. Wandibadde amaaso gakyusa n'ogatunuza eri n'otalaba biri munda eno. Are you coming or just him? Ogenda kujja oba yagenda okujja sikitegeera. Come on. Yanguwa gwe. Maliriza byokola. Mwannyina nno gwagamba. N'akwata ekkubo n'atambula ng'agenda aseka yagamba kweri. Kati yajja mu ggaali mwannyina. Abadde n'omukozi. Abamu ku bakozi b'awaka. N'asooka yeetereeza. Waaw. Amusiikanya ali ku bijje. Omaze osenya amannyo nnyabo. How long's that been going on? Kimaze bbanga ki nga mukikola? What? Ekya. Okay. Kale togenda wala. You hired him. Ekikubu kyabena gwe wamuleeta ku mulimu. Fiancé, actually. Yes, we're very much in love. Kyogamba kono katuli mukwano. Does Judy know? Simanyi Judy akimanyi. He's the house painter. Oyo house painter. Oza asobola n'okukikkiriza. Nedda. Tabimanya ate tobeera musiru naawe. Nno gwabaddeko mukozi. House painter asiiga nnyumba. Onabadde ambuuza olowooza Judy amanyi. Waliwo omukyala ayitibwa Judy jjajjaabwe. Ambuuzira jjajja akimanyi. N'amugamba jjajja house painter teyeetaaga genda masula kubanga akimanya. Leka ate kubeera musiru. Bakayisire grandson. Tuwolekedde omuzukulu omulenzi. Yavuga emmotoka si oba avuga Rolls Royce. Zabeeyo Kamala. Ati ogamba kyali. Yamutuusa gy'alina omutuusa mwannyina. Gamba ki?
Text you when we're done, okay? ndowooza nja kusindika mesi nga tumaliriza olabye otya ono buterevu ate waliwo ekirala nakwate kuba nasimbula eggaali avweeyo ina gye yatuukira tuuka ebbali n'asooka akakana n'afuna ebyokulya maaso n'agasya ku lutimbe ina byali mu kwekaanya bw'alya owaayi sitole kigwe wadde wa makanika ndowooza naatera kumaliriza byonna ndowooza nafunye baaya asobola okugula Judy asked me to find you a buyer. Judy yambuuzizza oba yansaba noonye omuguzi wayitolaba nti ndaba It's on mute. anti byolaba tebiriiko ddoboozi kati olaba biki tekuli ddoboozi kyogamba Maybe I was going deaf. mbadde ndowooza osanga amatu gazibye nga siwuli abiwulire kikolera badakya tekuliko wayi nkwe ku byokulya kwe ku byokulya kyusa kamera kali nga amaliriza yakwatikuwa najja n'atuukayo ebbali anti kyebadde ensufu baabu we producer wa show ngeno tuuka eno nga nakyali mu kuyomba oza kiri fani gwe fuluma yali munyiivu ebiteekanika nkwata gyali bamukwata ate tagisiima yogera ki kyoyagala okwogera kimanya tagenda mutambala kati kyakola nasako kasimairo ati ogamba ki Jodi lunaku lubadde lukalu lubadde luzibu ddala mutuufu ebadde disaster labika sikyasobola kukwasaganya bintu bino nateera oba osyegera simanyi wabirabye nedda agamba nti yabadde saake wa makanika lani story kiwaali simanyi awo kiba kikwetagisa obuuza omusizi wa langi ate omusizi wa langi otegeeza ki use your imagination tebereza tuŋŋamba ekitegeza omusizi wa langi abadde amwegala ekitegeza wabagwako si we kiri mbulira ki kyewalaba njagala kumanya ki kyewalabye tiwali kyenalabye okakasa ngenda mwebuuliza anti okikola ajja kuba tanneesiga bw'anaaba takwesiga then kiba kya busiru kuba kati ali mu kweggala mukozi kubeera kumenya mateeka tekyetaagisa ono omukyala jjajjaabwe naye nga kyebika jjajjaabwe omusajja alina sente eziteekanika jjajjaabwe omusajja yafa bazadde baabwe baafa ne basigaza omuntu omu eka jjajjaabwe omukyala kyokka jjajja omukyala yalina sente eziteekanika yayongerako ne ku setorede ezaali mu famire kubanga ekisinga ddala okwewunsa muzanyi actress nga muno ogamba nti muzanyi yali muzanyi wa sinema alina erinnya w'amaanyi era nga muzukulu omulenzi yamuvuga yakwasaganya kwegamba yalinga personal assistant we yakwasaganya ebintu ebisinga byonna ayitibwa Todi yamuvuga n'amuleeta ewaka amaka manene nayisebeka ate negana amaka ayagala gavaamu ayagala gatunda nga batudde bali ono yabadde akutteko ogenda conditions za bya actress kati abanyonyola bwe kimu kyonna nga bwe kyagenzi wabula Judy jjajjaawo omukyala yategedde mulenzi yamugambye nti ono afakinga help bwe baba bakugambye okwate ku bojjemu engoye oteekeddwa okugjamu engoye ng'ozigiramu director eka wabula si bano ba casting directors tebalina kugamba musimanyi auditions ogenda kugjamu engoye tokikolanga wama nawe wakoze ekintu kyekimu hali naawe ojjamu engoye ku yenna aba akusemberedde
No, I went out for a different part. nze nagenze ka different part. Excellent. Kirungi. Guessing. Obalika ne basigala nga batebereza. Friend. Nakwateko bafune ebyenkatika. Why not? Tagenda kulya lwaki nedda? Your sister's not. Sisawo kirabika tagenda kulya. Liquid diet, right? Inza okuba ali ku diet. Liquid diet. Okay, Kale. Speech. Olwaliro nyina ka speech ke nandiyagadde okuwa. Judy. Njaga tugezeko tosinga mukulu Auntie Judy. Zibadde ziriwusa agenda okulengera ng'olyazze. Onagirira mu kaseera kalungi. Wama jangu. Jangu onayitibwa Jeke. Jangu. Jacob. Bamusaako ne bamuyita Jeke. Hard, I should say. Yamugamba sikutegeera ennaku zino you work hard oba you get hard. You work hard oba you get hard. Namutunuulira. Jako empale yo. Wangi. Jako empale yo njagala kulaba kiki emissinga. I want to see what I'm missing. Njagala kulaba ekyo ky'emissinga jako empale tulabe. Buli okodde ku muzzukulu wange. Okimulage. Then, Kale. sorry, Jacob. But if you're not willing to share the wealth, unfortunately, Yamugamba nti woba osazeewo nga toyagala kungabanyizaako ku by'obugagga by'olina ebyo by'ogenda osaacaanya. Then sigenda kusasula. Ko naakoze wiiki namba. Namuleeta kukola services za wakasi kusanyusa gwe. Wamma gwe mbwa gwe wabyogedde. that's Kazambi. Ekyo kimala. now. Wamma ssebo nkyayogera naawe. Jacob. Jeke. Yakobo. Oh. Agamba ki Yakobo? Alo. I'm all for rehabilitation, but I will not be taken advantage of. Yamugamba sigaana nzikiriza nti waleetewo wano ogezaako okuba nga orehabilitatinga ne sigenda kukkiriza kutandika kumanyira ate baana bawaka. Continue. Yava n'okusayirira mukomera yali musibe. Ekyo si kya bwenkanya. Lonnie, I'm sorry. Musibula n'amugamba nti ekyampita amutwala oba okyetaaga okukola gwe. You. Aya. Fortune cookie? Yagala ka fortune cookie. Gwe tewalisiisira manyi okwaguwa bigambye maama. Tiwandiyogedde nakwogera. Yabigambye jjajja. Kale bonna ne bava ku meeja. Ne jjajja n'avaawo. Lwoli nasigala ng'atuddewo yeka. Wabula akyabirowoozaamu. You will always be successful in your professional career. Genda okulya akafosi kweki kamugamba nti ojja kubeera success mu professional career yo. Nafunayo akalala. Some money or a small piece of land? Bw'ojja funa ssente oba si kyofuna ettaka. What about you? Ate kano kagamba ki? Kwate kuba n'asituka n'avaawo. Yajja ebbali. Njagala weekaanye. Bwe yajja n'asituka ayimirira erudda ku mulyango. N'asirikirira okumala ebbanga. Babeera awo tebalina nnyo byakola just kusaasaanya nsimbi. Ate nabo sigamba nti baba bazibeerako n'access y'amaanyi ekiri awo naye jjajja wabwe omukyala ebisinga kati yabirimu. Beerako mu mazzi bw'atuuka ekiseera n'awulira nga yeeboye mazzi. Najja erudda n'akuba ku busaale. Kwegamba fumba kacyayi. Yaleeta ebbinika. N'atuuka erudda agenda owulira waliwo abaseka munda eno. Waliwo abasindogoma. Kyokka abadde aleese ekyayi wa jjajjaawe. Yagulawo oluggi. Agenda okuzza amaaso ng'ono bali mu musasula. Bali mu musasula.
ndowooza kati ŋŋende iye bakusasulira mu kisenge kya jjajja kusooka n'atulula ono alina okulabirira jjajjaawe kyokka jjajja alina mu nayiti kwate kubona amuleeta ebbali yenna nalina kasimayiro alinga gwe bava otwala ekawolongojjo ono yatunula waayi yajja amusibula asobole okwebaka naye agenda afuna engeri gyawumulamu jayosirubwatula n'agiteeka erudda mundu muterawo n'amakerenda eza n'akwata ekubo n'agenda nazaawo akajji n'amuleka yebake bintu ebisinga mu mutabali kwe ga muzzukulu we omulenzi yabikwasaganya nagambye tuli kayitibwa grandson abasinga bakamanyi nga American Pets waayi sebo ono ali mu kubala amagye abamuwadde nno mangi yajja musika ne jeke She's vigorous, isn't she? ndowooza musufu si bwe kiri kiyamugamba kyokka alinga agamba nti ayinza okuba abadde nejjajja nga balina ensonga zebakwasaganya yajja n'alingizaako ne wano amala okulingiza nassaako simayiro alingedde heri What are you doing? ate okola kiwane nabadde amusubira okuba nga yagenze akyaliwo Didn't offer to take you? kyogamba She's still pissed? sisabange tasobodde kutwala akyali munyiivu buterevu akyali munyiivu ku kyewakoze You know, your sister's a pretty good actress when she wants to be. yamugamba sissawo actress musufu I don't think she cares one way. bw'aba asazeewo namubuuza olowooza njagalako no sikiwa nti afaayo No, don't. nosoonya okuba nga mbyogedde sandyagadde byogera naye kono kiryoke teweetonda Actually agree. nyinza okuba nzikiriziganya nebyoyogedde I can give you a ride if you prefer. bw'oba tofuleyo nsobola okutwalako eka Thanks. nomukwano gwa sista we lani mwannyina keryasabona amuvuga amutwaleko eka njagala okekanye kagenda mpola naye kasufu waliwo yakwata ino nagisula mu toyireta nagifurashinga nogifurashinga mu kaseera ako kakati So they ono sebe ebiseera ebisinga amanyi okwate kuba nayitawo nagenda kishikana Barbara ye producer wa show ya jjajjaawe mukazi mukulukulu You're coming into town on Sunday. Who? Guys from headquarters. yali amugamba nti bagenda kujja ndowooza ku Sande mu kibuga bali abakwasaganya ku headquarters. You know. What does Judy know? Judy akimanyi No. nedda tanaba kitegeera Do they know who's going to replace her? kati mwategedde ani agenda okudda mu kifo kya Judy. I have some ideas, but nothing set. tulinawo some ideas naye tetunaba confirminga nnyo kiri awo kayonse bikajjajja bagamba repressinga I'm working. ku show tekyalina ratings z'amaanyi nga bwe yali mu biseera ebikadde aba tebakuba masimu tebakyagiraba kiri awo Plans. kati baabu agamba nti tuyinza okuba tugenda mu repressinga tugenda kufunayo ndowooza omuntu lwa kubanga basaponsa nga bono gamba main supporters bagenda kujja ku Sande tulabe ekyokukola. Jacob show up today? Jeke yaze olwaleero Yes, he's here. yes Jeke yaze waali musasisawo oba Jeke yaze. Guys, we could be spending that money. I, for one, think we're spending it in the best way, on paint. We have to sell this place, don't we? yali yenyumiriza mu ngeri gye basasanyamu akasente si kabi ko tusobola okamalira ku peyinti era It's as if. oyogera nga agamba nti That was almost believable. That acting class is really paying off. naye ekigambo kyeyogedde ddala mutuufu kibadde nga ekiri believable kirabika gy'ozanyira
oba gye bakutendekera okubeera omuzannyi kisasula kitandise osasula kiraga nti otandise okubeeramu katemba osobola n'okubulankanya nomanipulatinga n'okuteekawo embeera y'obulimba babeerawo ebiseera ebisinga nabo nga basojjagana nga bumanyi abooluganda abeddiŋŋanako naddala abalenzi omulenzi n'omuwala kere yakwatibwa gyasiika ne jjajjaawe gyali jjajja yakalabusa ebyaddala yatuuka najja musiikane Where'd you sleep? wasuze otya jjajja owaye ensula gye nasuze teyabadde nnyangu kasima kano njagala okekanye About Jacob? Yeah, he can stay. yagamba ate jacobo kono jacobo asobola okusigala A good eye on her. Better than you've been doing before. era ng'agamba nti asobola okwasaganyizibwa emirimu kyokka ate luli abadde agenda mugoba naye ke yamusikaye ng'aveeyo kyabika jjajja oba yafunyeemu When I'm at work. bw'asobola okusigalawo akute ne muntu ya jjajja ng'essaamu mpolampola puf In two places at one time. jjajja buli ayagala kutuuna nnyumba eno You're the only one I trust. gwe weka gwe nsobola okwesiga olowooza no teyamusekula buleti abadde yeegezaamu pupupu okakana jjajja amusekudde buleti katonda wange yagamba tufudde abadde azanyiikiriza n'emmundu kyova olaba ekyekintu si kirungi kyakwesembereza olowooza no jjajja tamwokyeza buleti katonda wange amusekudde agudde ettale jjajja n'omusaayi gutandise otonyolokoka guyiika ono yamanya nno kalabaaye yatandika okutiira ddala n'atandika okuwulira nga buli kimu kyonna mbeera nkalubo kamala yajja ebbali n'asooka zaako ne kabalansi banange yazza kabalansi asekudde jjajjawe buleti kakene ebinaddirira simanyi bwagenda biwoza kasekudde jjajjawe n'amuta aye tolina bw'obagamba nti obadde akisireti gwe nnyabo yanguwa She won't leave her room. jjajja mulwadde tagenda sobola fuluma ruumu ye Doesn't want to go. yatugende naawe In the car, I'll tell you everything we need. yangwa kwata buli kimu kyonna ekyetaagisa tugende amugambye tugenda agogenda okukola olwaliro jjajja mulwadde nti ya jjajja mulwadde Tell me where we're going. tuddawa You're doing the show. anti sho ya jjajja gwagenda ogikola wangi Judy wants you to do the show. juli ayagala jjajja ayagala sho gwaba agikola waha soko lindeko This? kati zo zengenda okwambala That's what she wants. anti ezo zayagala oyambale It's one of my favorite ones. ngezimu ku ngoye zensingira ddala okwagala ok kikona abadde akyali mu kusoma bintu bya acting guli omulimu gwetaaga okubeera nga oli steady yakwata ekubo n'amuvuga amulete ku studio vuga Rolls Royce kwata ekubo n'asembera mu magezi njaga weekaanye You're gonna be fine. I've been watching her for years. genda kubeera fine gwe kyoba omanya She wants you to be great, okay? She asked for you specifically. era ng'agamba nti nkakasa kigenda kubeera great ekisinga ddala okubeera ekikulu jjajja yasabye gwaba akibeeramu
kati Barbara producer wa show She wants Lonnie to take over. jajja n'amugamba Barbara ekiriwo kiri nti jajja ayagala ono yaba running show genda bakoleko No, go. soko lindeko neda genda kikyoliko jajja yagambye nti yabakola ye tagenda sobola kujja To show her career's over. Probably is. alabika yatandise dokitegera nkiyabika omulimu gwe gukutandisa okubanga gusyebengerera She's losing it. ebituuse kanina atandise gwaddala tusindikira muzzukulu we Right? osobola okiwa omukisa Look, she just asked that you give her one chance. jasi akusabye nti muzzukulu we muwa omukisa Rehearsal maybe, or a dry run, but not the actual broadcast, for fuck's sake. Look, okay. yagamba kyo kye tuliko at least nandibadde muteeko oba ku repeat oba kinaye tuyinza kuŋŋamba nga tugenda kubeera live Good. I promise you she will be good. nkakasi agenda kubeera musufu sisita wange agenda kubeera musufu agenda kubeera kiriya Todd. gwe jasi muwa omukisa guno todi togaana babu Yeah, I thought that was the whole point. Hey, she might surprise you. ayinza n'okusupurayizinga Can wearing shoes. kakana She's gonna be great. agenda kubeera musufu nakubidde n'essimu nga njagala kugamba essimu obwedda ngiina yes kuliko misikolo gwekebera bajja No. neda No makeup. tomussaako bimakeup muleke abeere nakyo Sister, and today's her day. wama sisa leero olugenda kubeera lunaku lwo Without the makeup, you're telling the audience this is. nga tolina makeup ogenda kubagamba audience kati yegwe kino ekintu yegwe If you look right down the barrel of the lens, right into their eye, njagala ogeseko tula maaso gaabwe they'll pick up the phone and call. bajja kuba amasimu kisingira ddala okubeera ekikulu be bantu okuba amasimu ne babeera so involved Let's go. kibakitegeeza nti balabye yitawo munaamutwala ku seti aya wabula oto talina gwe yagambye mujjajja amusse Okay, this is her first day. We're just gonna. kusinya nti lugenda kuba lunaku lwolusooka tetumanyi bwayinza kikola focus njagala obe nga bw'oleeta crosins ng'oglaves zolaga bw'otuuka ku ye ng'okuba wide Suggest a lack of confidence in your host. nze ndowooza nti bw'oba ogenda maaso n'okikola bw'otyo kiba kitegeeza kigenda kulaga nti olakinga confidence mu host wo gw'olina The opposite. wandibadde aliisi okikola the opposite mukube zi close up tewali tabu gwe kiki naawe If there's anything else, waliwo ekira kyonna kiwandiyagala okuŋŋamba sandiyagala oyingire mu show yange todi waliwo kyoyagala okuŋŋamba kyesimanyi nti nedda kubanga ono abadde agamba tufokasinga nnyo product gyagenda okwogerako then bw'oba oleeta kwega bw'aba aleeta crosins We have here product gy'abaalaga eya gloves bw'aba atuuse ku nakyala kube wide Italy. baleme kubeerawo nga bamutunulira nnyo tandika mu criticizinga Not only will we send you 2 pairs, omanyi bwe baleeta close up ebiseera ebisinga abantu bafuna buli each and every detail batandika ocriticizinga so remarkable. kakaino nga nakyala atudde ku seti erudda tandise okunyonyola gloves olwaliro baali boogera ku gloves Can't you just see? product ezibeerako ebiseera ebisinga zibeera zakuyamba bakadde tezibeera zakivubuka kubanga olwedde nakyala kilasi gye yali alimu yali yakikadde kati ate olwaliro omuzukulu we yahostis ate muto katono kyeyakola ng'amaze okakasha nti mwanyina amutaddeyo ku sho n'akwatirawo eggaali n'avuga asobole okudda eka ekuludde yalesiyo amanyanga yasaako bulungi nnyo gloves najja naye nga tali nnyo mbweralikivu buli awo sigamba nti oba apakuka yambadde ne gloves bulungi nnyo lengera tagali bwatyo yavuga emmotoka n'akomawo ewaka era bwe yakomawo ewaka emmotoka n'agipakinga erudda kati yakwata ekubo n'asooka yeetika omulambo gwa jjajjaawe bulungi nnyo najja ng'agusembeza mpolampola eriisi egenda mu maaso n'alyoka agwetika omulambo nga bwekumanyi guba guzitowa n'aguyisaawo bulambalamba n'alyoka agussa ebbali ku buliri gwonna nno gufulubanya omusaayi n'atuulawo okumala ebbanga kali mu kupresentinga si kabi najja ebbali anaabeeko omusaayi zibale zirusa agenda okuwulira waliwo akonda ku dinisa nga yejeeke gwe kiki naawe jeeka olingizaako eno olina kyeweetaaga njagala kugala madinisa gabeera mangu okulongoosa nga ngagadde anti wandibadde oŋŋamba nti oyagala kugalawo madinisa n'akwateko naggalawo amadinisa
oli asobola okulongoosya. Yajja balongoosa n'asooka alingizayoko munda alabe. Kati agenda okulingiza nga alemedde ku dinisa, tavaayo ku madinisa. Gamba ono naagenda kundeetera obuzibu. Yeke Jacob. gwe ssebo Jacobo, njogera naawe Jacobo mutuuze wangi. Take a break. What? Wummulamu, Yeah, I need you to go get Lonnie. njagala ogenda okimelani ku studio. Why? Lwaki? That's what boyfriends do. They Anti ba boyfriend ekyo kye bakola bakima ba girlfriends baabwe. Toli boyfriend walani mwannyinaze. Rolls is blocking me in. Anti mba nyina genda na mmotoka eri Rolls Royce atolooza nyinza ogenda n'ekyange ekyenkozesa. take it. I'll get you. Kootefaayo ngenda kuleetera ebisumuluzo bya Rolls Royce. Amugambye okuba kumukima kale then sijjaga nesigenda mukimira mu box bode yange. Mwenteeka ikwemeze ko sokola emirimu. Kibasegeza nja mukimira mu yammwe. N'agamba tewali tabu ngenda kuwa ebisumuluzo ogenda osobola okumukima. Kakati kwate kuba natandika okulongoosya. Longoosa ebintu bya jjajja byakozesa wano ebya make-up. Kwenyiriza mu ngeri emu oba endala. Baabano Anybody home? banaye waliwo aliyo eka. Yeah. Can I help you? Nkuyambe mukyate ggwe. I got a delivery. Anti mbadde ndeese emmere ya mwami, waliwo omwami abadde antumye emmere. Yo, Taliwo? Taliwo, simusanjeewo. still there? Yeah. Simanyi okyaliwo kono wendi. How much is it? Yemeka? Dola zinooza nga 15 n'obusentisi obugwamu. Great. Okay, hold on. Kale tewali tabu ogiroberawo tovaawo. Ansooka endaba engeri gye ngenda okusasula. N'akwata erudda. N'afunayo kasente. Hey, that's it. That's a 20. Yaziiso nkuwadde $20. Can you leave that in my van? On top of one of the paint cans? Mugamba ngenda kusaba ebyo biteekaawo erudda. Mwandese bona $20. Naye gwe ssebo ebyokulya eby'A$20 wano ewaffe. Manyi nti oba ogenda kuliisa family namba. N'obusente bwe yagwako kabokisi n'amala n'akasekula ennyondo. Sente zibaddawo mu kabokisi n'akasekula ennyondo. Bw'amaliza okasekula ennyondo n'ayitawo. Yajja ebbali, njagala nno weekaanye. N'akwatekuwa n'ajja erudda. Binanka byona omuyaaye n'asooka ateekamu omudidi gw'ensimbi. Ebibaketi bino byakozesa okusiiga langi. N'assaamu omudidi gw'ensimbi. Zibadde ziri busanga emmotoka ezze. Oli amaze okumukimayo. Kati yabeerawo n'atunula n'asooka asiriikirira. Kyebikana alina kyabaza. Alina kyabala mu magezi. How'd you go? Bitambudde bitya? Ask Barb. Anti buuza Baabu. What did she say? Agambye ki? Here. Kwata gwe ssebo. Sumuluzo byebyo. Your lunch is in the van. Mmere ye eri omwo mu vaani. No, don't. That's okay. Ate ofaayo maze osasula teweetaaga sasula. Ega wana bakyali babeeyita ki? Hello? Baabu. Could it take more than looking good, Todd? Yagamba kyokiri kityakono kigenda kusooka ku by'okubanga anyirira. Oyo omwana essaawa zotasobola kola. Me and Judy, she wants to give her another shot. Yagamba nti ne Judy twakirowoozezaamu sooka omweyo omukisa omulala. Oli ku kigwe naawe. I'll bring her to dinner. Ngenda kuleeta Judy ku kyeggulo. Kale tusiikane ndowooza ku ssaawa 2. Kati laba.
ono abadde abategeeza nti oyo omwana tajja sobola kola lwansonga tebisobodde tambula bulungi, tetuganya alabika bulungi naye puroguramu eyinza okuba tejja mufitinga. Namugamba nze ne Judy twogeddemu wandibadde aliisa omwongera omukisa ogwokubiri kyetugenda okola katusikane ku kyeggulo twongere okudisikasinga ku nsonga eyo tulabe n'engeri gy'osobola ogyekwasaganya. Well, according to Barb, okusinziira ku Barbara kye yaŋŋambye baasoose ne bakuba amasimu ne batukesera nga tebakyakuba amasimu segments ezazzeeko. Barb wants to meet us at the tavern at 8. Baba ayagala tusisikane ku Tavern Woods ku ssaawa 2. Tomorrow show and then I'll come and meet you. Then kyojjokolo ojja sooka ogendeyo then nkusiikaneyo tunywemu. that pussy's old enough to be your mother's, right? Naye omukazi oyo Barbara si omukulu ekimala okubeera maama okira lwaki omweggala kirabikanako kakimanyi. Bawuta champagne. I think we should drink champagne more often. Nze ndowooza lisi buli kadde twandibadde twesalanga champagne. Labye otya? Kakati ayina nno omulambo mu nnyumba, mulambo gwa jjajjaabwe ajja afuna engeri gy'asobola okusiimula omusaayi. Nyumba yonna ejjudde omusaayi ate singa gulwamu gutandika okuwunya engera tagali. Waliwo n'essimu neevuga kujja agikwate. Hello? I said 8 o'clock. Nkugambye essaawa 2 nga sikulaba. Sister's here. I didn't know she was. Sisawe yazina badde simanyi nti agenda kujja. And Judy? Judy yamugamba ndi mukubo nzija n'amusalako Babula ono yasigala wozaalo ne mwana. Tekirabika Judy yabadde takimanyi nti ono agenda kubaawo. Ngambye simanyi ali mukuba ajja nakwate kuba n'ayitawo n'atuula. Bonnie called me. She left. What's in the bag? Nothing, just Yali amubuuza nakyala waali kano kajja nga kanoonya Lani. You tell her I called. Lani waali nti taliiwo. Mugambye nti mbadde mpitiddewoko. Ono kakyaliike. Yasembera asobole okasalako. Kwata abakasimula kiisi ne keesika owaayi. Nga bw'omanyise obwejjaaka kaamusuulawo kaamulekawo awo. Abadde aleeta amatanta. Abaayi mugye bali. Where's Judy? Judy aliwa. She can't make it. Judy tasobole kujja. Can you move over? Gwe tulemu. Oyo agenda. Kuba byemani njagala tudisikasinga nawe ne Judy omadde simwetaaga abe ompe busumuzo by'emmotoka biibyo. Have fun. Gira onyumirwa ssebo. You too. How do you mean? Entitlement. Kati ng'atudde erudda. Did you eat? Fuck you. You're a child making me sit here with your sister all night. Yamugamba nda mutuufu olowooza nga mwana okutuuza wa ne mwannyuka ekiro kyonna. Why didn't you leave? Ki ekiriwo? Mbuulira ensonga eri etya? Leave, Barb. Baabu, I was waiting for you. ekintuusiza hano lwa nsonga mbadde ninda ggwe. You're doing or trying to do. It's not your fault that Era nga nkimanyi byogenda maaso n'okwagala okukola si nsobiyo. to force me. Ate si nsobi ya jjajjaawo. Okubanga ogenda maaso n'okusika kati aba ayogera. Ebirowoozo byatambula. Kubanga mbuuza nti bw'oba ogamba nti ninga mwana okutuuza awo ne sisita wange kyo kyonna lwaki togenze? N'asooka amunyonyola yamugamba kimu that was beautiful. Oba ategedde ne byamugamba tabitegedde kato nange. Bino bye saagala kansooke nkuviire. Lindako. Kiki lwaki ogenda? Soko gye. Mwetika n'amuleeta ebbali n'asooka amugijika ebijingi. Yamufunamu ka WhatsApp. Funamu ka WhatsApp awo. Wow. Osobola okungulirayo ka drinki. Abadde azze okuyomba kasa yafuna ka WhatsApp. Gamba kimu tuge tufune drink ate lwaki nedda.
Gagenda okolo yasula wannakyala mu kaseera kano. Former home of the late legendary director Igor Okulich. I'm gonna let you guys in on a little buddy fun bus tour secret. The property is apparently on the market, so if you've got a couple. Gagenda bali bagamba nti ennyumba esaaze wetwogera erabika etundibwa. What a treat. Todi yajja. Where George Clooney takes his dry cleaning. You guys ready to see it? Nakwate kubona janga asembera. Baba no. Yitamu mpola mpola. Kakati agenda okuzza amaaso okulengera ekisenge kya jjajjaawe nga kigule. Lindako. Ekisenge kya jjajjaawe kigule. Ng'ono Jeke gyali. Gwe ssebo Jeke. N'asooka akyusa n'assaako kateni. She's not responding. Ati ng'ezesaako muyita nga tayanukula. She took some pills. Ayinza okuba yamiisa amakerenda. Hey. Why? Come on, stop. You look upset. Soko linde kulabika nga anyiize kiki. She's fine, man. Ali fine, brother. Really, she just... Yes. She had a rough night. Yafunye ekiro ekyali kyangu. You know what that's like? Kiringa. Pop some pills, get knocked out. Tulabangako omuntu amina makerenda n'atuuka ekiseera n'azirikamu. Yeah? Can't paint the windows if they're closed. I'm just... Kale gwe ki ekiba kikulese eno kono sisobodde mbadde sisobola kulongoosa madini kyanga magali. Y'omukanyugire emmundu. You threw me a gun? Onkanyugidde emmundu. It's an antique. My grandpa Antique. brought it over from Russia. Jjajja wange yagigula kuva mu Russia kono siga naye lwaki oginkanyugidde? Died, she keeps it beside her bed. I don't know. Jjajja amanyi ogiteeka wano erudda ku side of the bed jjajja omukyala. Why would you throw me a gun? Kyengamba sigaana byonna obiŋŋamba naye emmundu lwaki oginkanyugidde? Yinza n'okuba erimu ebyasi ko teriimu. Floated it in years. Abadde naye okumala emyaka. I know Judy. Judy mumanyi. It's just for show. Just abagiteekawo buteesi kweraga. Osobola ofuluma n'ogenda. Naye ng'agimukanyukiro n'agikwata kyokka ate ye ayambadde gloves otayambadde gloves. Mugamba agende. Lucky she likes her pills. Oli wa mukisa okubanga amakerenda agaagala. Like that uninvited. Kutuuka ekiseera n'oyingira neno nga toyitiddwa. I'll catch you doing that again. Naye ngenda kusaba ekyo toddangamu kikola. Twala eri. Keri yakwati kuba n'asooka addayo munda. Bwe yatuuka munda n'azzaawo akagye. Yajja awulugumya essimu. Emergency yaki? Alo? Badde agenda kubira poliisi. Badde akubira poliisi. Kyokka ate agenda okulya bali bamubuuza ki ekigenda mu maaso. Emergency yaki lwaki okubidde mwenda emu? Why? N'asalawo abiggyeko n'abiggyako essimu n'agizzaawo erudda. Yajja amazzi. Kutandika okuwugamu mpola mpola. Kyonna
Rodi kyabala kyandibanga kikulu kamala. Kick really hurt. Ne kano kali kaze. For pulling me in. Tell that to my kids when they come out with two heads. Who are you having kids with? You? I'm serious. It's on my vision board. You what? Batuke bali kutani kugenda masolo kuwayamu. Nekana akamanyikidwa nga Kahari. Yakagamba sebo nyina vision board. Nikamubose ekikikono soko jenji kulage. Kyekyo. Things I hope come true. Ebintu bye nali nsaba, bye nali nsuubira obosanga binatuukirira. Have any? Waliwo ebimu ku byo ebituukiridde? Yes, ebimu ku byo. Grandpa. Wano nga nine jjajja wange omusajja. And, see? Ndowooza wano olengera. Could be. We just need to tape our faces over theirs. Tadi. Ngero kulya mwanyina ngaze. Great. Tosobola kikiriza olwaliro. Called in today. Olwaliro kibadde great bakubya amasimu segments zonna nga tebazikiza. Guys just called. They want you to come to dinner. You too, Todd. Balino bagambye beetaaga tugende ku kyeggulo. Being so helpful. Who's this? Ate ono yaani? Babu agenda okuzza amaaso ng'alengera Hari. This is Barb. She produces Judy's show. Hari ono ayitibwa Babu ya producinga show ya jjajja. All warm. Purwamu. Yeah. Ya amazzi gali woomu. Well, I guess we now know why Lonnie needed a ride. Ndowooza tumaze okitegeera lwaki ono abadde yeetaaga okukomezebwawo ewaka. Yali abuuza oba asobola okulaba jjajja Judy. Cops are here. Abasirikale baze bannange. For you? Bakimye ggwe. Kwagwe mmenyi w'amateeka yakava mukomera. Just kidding. What are the cops looking for? Mbadde nsaaga jasi abasirikale beetaaga ki? Abasirikale baje. Ofisha. Poliisi. Help you. Nkuyambe ntya? Here, sir? Yeah, I think so. Why? 911 call. Yagamba nti bafunye 911 call. Sorry, my grandmother's an actress. As you can imagine, she can be very dramatic. Yagamba jjajja wange munaye munnakatemba nga bw'omanyi ebise ebisinga bira dramatic. Well, that's my point. She probably Wali tusobola okwogeramu naye kono y'ensonga ataliiwo yatambuddemu. when I was in the pool. Ayinza okuba afulumye wemberedde mu pool. The best views. Hey, Jake. Omuntu asobola okunyambako ekyo kubanga yabaddengawo. Jeke, Where do you leave? jjajja afulumye saa meka? No. Nze sinamulabako nammwe. Are you sure? Okakasa tonamulabako? Does she have a cell phone? Yeah. Ayina essimu nga ye? It's me, usually. Essimu ye yenze kubanga nze nkola ebintu bye. Nze personal assistant we kyonna ekyetaagisa nze. So we can mark it as a false alarm. Then kale bw'anaabazza atukubire ku ssimu tusobole okugeza okukakasa nti kino kibadde kyaku. Your time. Kale tewali tabu mwebale. Aya. Fisa ne badda mu ggaali. Ne bajja beeyongereyo. No yamanya no singa teyeeyiyanga obudde bukyali ebintu bino biyinza okuleeta tagali. Naddala mayiti ya jjajjaawe. Mayiti sebe emazeewo wano ennaku. Yajja aseka ne bano. How should I know? Judy alazibwako ono mmanyi. She's leaving? Kyogamba tagamba nga agenda kubanga gwamuvuga. I think so. I don't know. I guess she. Of course era nze muvuga naye kirabika yagadde kubeeramu yekka. To find her. Kati wandibadde omunoonya. She doesn't want to be found. Tayagala kuzuulwa kati nze kugamba eki. She has to be at that dinner. Jasi mujje ku kyeggulo. Left. Listen, we were just about to eat. Tuba tunaatera okulya. Want to join us? Mwagala otwegattako? Sandwiches. Nafumbye sandwiches. Egala kuntekawo ne kale kamushegeko. Nedda baaba. Jasi mujje ku kyeggulo abagagga baagala balaba tulabe engeri gye tusobola okwongera mu kintu kino.
kuba katolede nakyakirabika shetandise okupiikinga ratings ate zeyongedde nako just for 2 days. It's like she doesn't even care. Ye yeefuula kyafaayo gwe tokitegeera. Life and all she thinks about is that show. Nze kima kikimu kyokka alowoozako sheeyo oyo baabu She still likes you. alabika akyakuyagala, tukimanyi ffenna wali omweggala. Come to dinner. Alabika akyakuyejja ntugende ku kyeggulo kubanga tuyise ku kyeggulo tugende. Balina osisikana abagaga ino baakwateko ne bajja basisikana abamu ku bagagga abo bateeka sete mu sheeyo baatuuka erudda anti munnaye nabadde ngezezzaako ku underestimatinga intelligence ya audience ye naye ate munaye yatusurprisinze so yagikubye nebeera massive. Today's call center numbers were the best we had in months. Yagamba nti olwaliro call numbers zibadde zikyasinze mu bbanga eryetoolodde. Well, key was being Ben. Baabo Can say is, what if today was a fluke? watya kati singa olwaliro just kibadde fluke nga si bwe kigenda. Ono yagamba njogere Never mind. Go ahead. naye kambireke. Put it out. Yogera yogera So does Barb. bwe kiba nga ddala mutuufu kigenda tuyamba kyogere ne Barbara yeetaaga okiwulira. Bali be bagagga Barbara ye producer wa show. Well, I think we should be confident. Nze ndowooza tubeere confident Start of something epic and new. okubanga tulina kye tutandisyewo ekyenjawulo. That's the kind of attitude we need with a movie. Eyo attitude gye twagala n'alyoka akwata omukono n'aguteeka ku oli. Whereas, Ali still from mufaayo singa nakyala yeerondera ki kyayagala okwambala. Bwe tuba nga ddala mutuufu twagala tukole ekintu ekyenjawulo lwaki tumuwa omukisa n'abaako engeri gya pitchinga in n'aleeta ideas. Do you think you are? Naye gwe ssebo weeyita ki? Omukono n'agusudde ku oli nakyala abadde alaba baabu. Oli akomekedde amugamba guluuza weeyita ki? Nagamba omanyi I'm gonna use the restroom. kansooke nkozese ku kinaabiro kanzije. Nakozesa ku kinaabiro kwate kuba ne yeetoolola yajja erudda. Yabaleka bali mu kudisikasinga yayita mu buyisi manju nadda mu gaali abali wana essimu nevuga. No, I can't. Nedda I'm sorry, that was bullshit. sisobola Dude, I'm not a fucking child. nze siri mwana. No, I'm not coming back. Can you call Jacob to give you a ride or something? Yamugamba sigenda kudda lisi kubira Jacob akutwalako akutwaleko. Maliza okuba essimu nga yekyanga n'agamba kiriya. Nabeerawo for some time n'asiriikirira. Maliza osiriikirira ate n'alyoka asimbula mpola mpola magezi. Waliwo ekigenda maaso n'okubanga kibalibwa n'okuteteekanyizibwa. Yajja motoka yagivugaako mawuka. Yatuuka munda seba atuuka ne munda n'akyusa engoye talinamu nno kutya wadde. Kimanyi mayiti weeri awo. Naye akulaga mbu talina kutya. N'asooka afunawo ebikuntakunta. Maize ofuna ebikunta namwetika. Njagala olabe. Ayinza okumwetika n'alyoka akwata bibulangiti biri awo binene bingi. N'amuteekamu omukazi akakanyadde n'okakanyala.
namusiba namuzingazinga mu kikapeti nakwateko namuyisa wa mutwali. Yajja kyabika nakyamunaye teyalina kyakola, yakubira jeka asobole omudroping ewaka ekiro. Agenda okuyitamu bw'ati. Yayita neno manju ne mayiti. Mayiti ezitowa oluzitowa ate singa eba eruddewo okumala ebbanga. Mayiti eba ezitowa ku nsi ya Katonda olina kubeera kisedde. Baabato. Nabagambye Tripai Overseas Agency. Basiikanibwa Lukulina Nganda. Tripai Overseas Agency Uganda Limited. Akeno gira ati. Amataala. Atoka agikwata mayiti nagisawuka wansi yakukuta ne mayiti ku nsi ya Katonda teri kintu kisingira ddala kubeera kizibu kukuta na mayiti. Mbale noonya kapa yaffe munnange kano kahali kajja ne kamusiikana kyokka noyiiri eri kangene nkyusa engoye nsobole okuzeekako nedda tekinaera tekakunzisaayo manyi. Uralira I'm ready to give you some if you want. Yakaleta soka akateeka ebbali nyoka nkulabira Lodi mulungi mu WhatsApp zino WhatsApp azikubirawo mayiti nagirengera erudda. Kasa omusalako mu WhatsApp kabaka asooka baabo. What's up? Sorry ki? Your hand on my leg. Anti omukono engeri gye wagutadde ku mukono ku kigere kyange. So what if I do? Wabadde okikola kwegamba nakyala asobole okiraba nti kono watya singa nabadde nkyagala bwe ntyo. Then ki? Maybe now I do. Well, I don't like being used. Olabika nga yabadde akozesa kwegamba nkozesa okumunyiiza. Nze saagala bintu byakunkozesa. Wulira. Saagalira ddala bintu byakunkozesa. Oddo nkozesa kwagala kunyiiza oli. Help me out. Namugamba nkusuubiza sijja kubeera bwe ntyo. Nja kuba sikozesa. Kyaba musaba akwateko bajja erudda. Nabagamba Shafik for Service Center. Ate wemba mwagala kati yalese ne CCTV cameras musobola okwateko ne mugana musiikana. Yalese ne wako mpya omwaka guno gwonna. Musobola okuyitirayo. Kwateko naayitawo ebbali wabula tabitegeera. Why do you always have to perv on my friends? Lwaki buli kaseera oba oyagala okunyigiriza mikwano gyange? Yeah, I think so too. I mean, you picked it out. Agenda okuza amaaso tufudde. Kiki? Kanzije. Mulimi yuno. Hola, señor. Yebale kasekola. Is that the problem? Waliwo obuzibu bwonna mukama wange. It's just I have to go. Ngenda. No, it's not. Waliwo obuzibu ko tewali. So then what? Kati ki? You want me to come back? Oyagala nkomewo bukomi? All right? Ukinamu obuzibu? Choice, señor. Ati munayo okusalawo kuli gy'oli signora. It's not if you don't want to lose another client. Yagamba nti oba toyagala kulozinga client. No problem, señor. Ayo tewali tabu oba ngambye nkomewo nja kudda. Nakateko tatabula agenda omulimi amugobye. Bano abasaawa kulongosa nnimiro n'ebisikadde abagobye. Nakwateko bonajja.
I have to stay. What? Why? ngenda kusigala wano sigenda kutwala kono lwaki If it's done, the garden can be left alone. Okay? So you can take the car. Can you drop it? osobola okozesa ebisumuluzo osobola okwevuga Yeah, show. but you're being very weird. naye webituuse kati oli weyadi jesi gwagenda okukola tolina kubeera navasi You're gonna be great. genda kubeera great gwe totya ate kasi abagaga bakkirizako ye kale Hurry up, don't be late. genda toba ekikeerezi Ivan Kalan Sports Center mpozi mugasseeko ne Edisoft computer nabagambye Edisoft yalese computers ng'ogasseeko n'ebigenderako headsets ez'omulembe waggulu awo ku Edisoft Majestic Plaza kazi watu yavuga akwateko bagende ku mulimu nasigadde weewaka aba yakakwateko bogenda bwati n'alyoka ajja njagala olaba alina we yasudde mayiti oba mayiti agikukusa gifulumya mukama yamanyi ono musaatu nga bulijjo azze ku makya alina okusiiga langi bamwa contract ya kusiiga langi nyumba yonna ate ng'omuntu yamuleeta simuluza abiteeka ludda muntu yamuleeta tewali mulala okuggyako muzzukulu ewaka yamunoonya n'amuleeta yali alabye ebisumuzo wabitadde kwata mayiti n'agiteeka mu motoka y'ono kivwani n'akitandika oli musaatu amuleseewo ng'alina okwasaganya by'alina okwasaganya baabano motoka yajja yavuga nga bonoogamba nti n'agenda eyo waggulu ku ttale gyaleeta egaali n'asooka asika mayiti ya jjajjaawe kagikwata n'agisawuka eyo wansi maliriza emmotoka n'agivuga agikomyewo. Hey. Why? You took my van? Gotute emmotoka yange. You mind? I had to be somewhere. Ofaayo mbadde nnyina gye ndagako. I tried, but you... Lwaki tewangambye nagezezaako okugamba naye ng'otadde ebinanka mu matu nga towulira. Find the keys. Ebisumuzo otegeddwa otya we mbitereka? Leero gwe. Obvious, don't you think? No. I don't. Kambwe. Well, I'm back now. Kikulu kya byonna nkomyewo emmotoka ngikomezaawo. Walking to take it up with Judy. Found this. Kino ekyasi nkizudde. Thought you said it was never loaded. Nabadde ndowooza waŋŋamba nti emundu temuli kyasi. Kino nakisiikanye wansi w'ekitanda kya jjajjaawo. Kali buzibu ki bw'oba wakisiikanye ng'emundu ebiramu ekyasi otyo?
Oh, I like him. I feel like I'm James Hunt. Lwaki oyambadde giravuzi? Honey was very... Anti giravuzi nzambala lwa nsonga mpulira mbanga James Hunt. Probably not. Probably too classy for you. When's she coming back? Who? Agenda koma odi. Ani? Yamusukuma. Kyamukuba. Kyamugunda. Quit. N'omulimu nguvuddeko mmanyira nnyo mwana. You quit! Don't fucking quit! Gwe ssebo omulimu tomala gaguvaako. Akuta ekisosonkole n'amugamba si waŋŋamba nti emundu tembeera kyasi. Kino ekisosonkole nakisiikanye wansi w'ekitanda kya jjajjaawo. David. David. All right, Tom. Good to see you. Kibadde kirungi okusiikanako n'obutereevu. Here's the money. Sente ziizo. We're going to be switching routes next week, so if you could make the drive up like 30 minutes later, that would be great. And listen, hey, if Judy's in the car, double the money next time. Sure. Judy bw'aba mu mmotoka abaamu akaseeto oyongerako owulidde. Brat. Good people, I tell ya. Ziba teziri busa. Lisi yakwateko nejja. Detective yajja. Detective Rowan. Hi. Yebaleko ssebo. Thanks for coming. Webale kujja. Nga webale kujja osobola okujja ne weekaanya. Nasooka amulaga akabokisi kaffe mwalimu ssente. Nazo zabbiddwa. Alina bye yamunnyonnyolawo mpola mpola bw'amala omunnyonnyolo linaakwateko n'atambula. Ate naamusiikanye mu kagaali k'abalema. N'agambye njagala weekaanye waliwo ekigenda maaso n'okufumbibwa mu magezi. Detective ng'agenze. Akwatibwa n'assuka n'avaayo. Kino yakwatibwa Jessica ne sister we ku side eno ku studio. Nagenda okuza amaaso yamulaba abwenyegira gwe kiki. What happened to your face? Ki ekyatuusewo ku feesi yo? It's Jake. Jake. I don't know why. Simanyi lwaki. Does he ever hit you? Yali akubyeko. No. Nedda. He barely even talks. Kisinga okwasenda kutayogera na kwogera. He talks to me. Naye ate nze twogera. Probably because you hired him. Alwa nsonga munaye gwe wamuleeta ku mulimu. You're pretty strange. Ne Jesse agamba nti akwewuunya. I'm not strange. Mboli strange kono nedda siri strange. You threw him a gun. Wamukanyugidde mundu. I'm sorry, what? Onoosonyiwa ekiki? Judy's gun. Wamukanyugidde mundu ya jjajja. And told him to catch. Wamugamba nti kwata. Who the fuck plays catch with a... Muntu ki akanyuga n'azanyisa mundu? Bullshit. Sia. What the fuck? How does he even know that gun exists? Is he... Yajja atya n'okumanya emundu eyo nti gyeri. Owaaye mpola mpola obadde otya. Bitu si bya puleesa. Ng'oyogeza busungu kiki? Barbara. 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 Genda seka ne Barbara. Barbara. Omasoko nindeko twogere Barbara no yamunyigira. Barbara. Barbara. I need to talk. Njagala soka kwogera muko nawe Barbara. To talk. Njagala kwogera. Can we go somewhere
tusobola okubaako bwe tulaga Alicia akafa kali private we tuyinza okutula ne twogera. What happened to your face? Ekyatuuse weri face yo. For me? Bwe yatuuka ebbali yatandika kaaba bukaabi. Yatandika kulukusa majiga. Ngalinga atabitegeera. Something's wrong. Yagamba nti waliwo ekikyamu ekindika essaawa zino. Something's wrong. Waliwo ekikyamu sigera kuli aliwo ekikyamu goge mazima. Kiki? Ki ekyatuuseewo sooka ombulire. Tadi. I don't. Something's happened. Babano. Musabwe kiba kisoboka baveewo wano tawulira kubeera okay nga bali wano. N'akwateko n'ayitamu yatula mu ggaali. Babula n'amuvuga Alicia bagende wakaawe. Bajja mu kaseera kano. Era koro yasula wa Babula. Obudde nga bukutte yakwateko n'asooka ava mu buliri. Babula n'amuleka mu masekati g'obulika n'atambula ng'avaayo eyo. Najja ng'atambuza ebigere mpola mpola. Njagala olabe. Nabagambye tuli kayitibwa grandson. Muzzukulu omulenzi. Oba osobola okayita American Pets. Bije Junior nga bulijjo. Kansai nabagamba tukozesa asante. Edisoft nabagambye yabaletedde computer laptops ng'ogasseko n'ebirala n'accessories ezigenderako nga hard disk n'ebirala era nga wali awo Edisoft abasingayo mwali mujja sinema. Yajja n'atulemmanga agenda okuza amaasino gye yakanyuze mayiti ng'asisikano ka cross. Buno budonti paasi manyi poliisi biki. Kino yagimanya ndowooza oba osanga poliisi yagudde ku mayiti eyo. Wabula teyapakuka wadde panikinga. Yatambula bulambalamba ate n'asooka akomawo eka. Ku bigere. Genda okuza amaaso ng'emmotoka ya Jeke weeri. Emmotoka ya Jeke weeri. Kiopezunga. Temmotoka ya Jeke kaseberewa kakiba kitegeeza nti Jeke waali. Era ng'ali ne mwannyina. Yitamu n'ayingira munda mpola mpola. Genda okugulawo akaggi nga ssebo Jeke agudde eri. Alina era ni mu kisenge kye. Nono teyabatawaanya. N'abaleka bakandage. Yakwata bukwasi kubo n'azzaawo kaggi. Maliriza okuzzaawo akaggi n'akakasya mu kanyudde n'alyoka akunnumba. Wabula aba agenda Jeke. Yakwate kuba n'afuna ebipapula ebimu eby'ennyumba. Oba ebiri mu nnyumba n'atandika okubyokya. Naddala ebikwatagana ku eri boodi ye simanyi vision boodi ye. Gye yasooka okuma ennaali n'agikanyuka mu fireplace. Bw'omaliriza n'akwate kubo ne yeetooloola. Obudde bukyali bwa kiro.
mwezi gw'emimulu kamala n'ayingira pulu n'asooka awuga. Ziba tezirebusa, poliisi yawulikikako. Bwe yava mu kuwuga yakwata bukwasi kubo n'akunoma ng'ayolekera geeti gy'eri awulidde obugombe bwa poliisi. Laba weekaanye. Genda okuza amaaso nga poliisi yatuuse dda. Bali wano ku geeti we yajja yogeramu bitono awo ne detective n'akwate kubona abaggulira. Bwe yabaggulira baayita wiisi bulambalamba nga bajja mu kisinge kya mwannyina nga bagwa ku jeeke nga bamussaako mpingu. Musaatu abuuza ki ekigenda mu maaso. Poliisi ng'emussaako mpingu, bamala omussaako empingu nga bamwetikka bamuyisewo bamutwale. For questioning. Ono ali wano atudde ku madaala asiriikiridde buli kimu kyonna akyekkaanya. Jeeke nga bamwetikka bamutwala. Kakalino kannyina kaali keebuuza ekigenda mu maaso tekakitegeera. Ne kakwateko bakalingiseeyo kalabe. Kagenda kuza amaaso nga ono atudde wano asiriikiridde. Talina kyamaanyi kyayogera kiri awo. Ne keebuuza kati ate kyekigenda mu maaso. Lwaki jeege bamututewe bati tuteeni? Kiki ekiriwo banaye kye sinaba kutegeera? Musaatu nga bamuleeta nga bamuyisaawo nga basooka bamusonseka mu ggaali gwe tulaawo. Musonseka munda. Amaga naye yeebuuza ekigenda mu maaso takitegeera. Wabula entwala gye bamutwala eraga nti kirabika si birungi ku sayidi ye. Yoga kano katula butunuzi. Kagamba gwe n'agamba se waffe tomala gakwetinga. Yanyenya omutwe n'afunamu okweraliikirira ng'alaba ensonga zino gyandiba nga giwanvuye. Katonda wange. Mmotoka ng'ekwata ekkubo nga yeeyongerayo. How did you do it? Kati okikoze otya? Era wakikoze otya? Sisawa akutte mundu. Tojja sooka olindeko. What do you mean? Kiki otegeeza? Spill the beans, Todd. Njagala oyogere buli kimu kyonna Todd. Is it loaded? Mundu erimu ebyasi. N'asooka ateeka ne mu kyemba. Kaakati. Thought I had all your little schemes figured out. Nabadde ndowooza nti oba osanga ebintu byo nyina engeri gye mbitegeeramu. Baasikanye spam za load mu jjajja. So she was fucking him. Ekisegeeza jjajja yamala n'amweggala. Baasikanye spams za jeeke mu jjajja. Dill. Tojja. Told me. Omanyi? Mystery is an actor's only friend. Mystery is an actor's only friend. Jjajja nga bwe yatugamba. Wulira. Nomba nkusekudde bullet. Let's go get that deer. Yatugenda tusooke tutekali kaddiya. Aya. Kaagayina okisirabika n'essisawo essebo yali mu lukwe. Kino ekintu baakipangira ddala kuva mabega. Okusira nti jjajja waabwe omukazi yali mu kadatulide nga yali mu ssente. N'ennyumba eno yennyini yali agagitunda naye nga kirabika abazzukulu tebaagala agitunde.
kati balina okubaako engeri gye batetekanya buli kimu kyonna. Batandikira mu kaseera ono omulenzi we yaleetera omukozi ng'oledde omukozi gwaleese okusiga langi waka yali akimanyi nti omukozi oyo mumenyi w'amateeka era yali yakava mu kkomera nga bamusiba olw'emisango egimu egy'okumenya amateeka. Era buli kimu kyonna yakizimba ng'akifowadinga nga keesi yonna kwegamba n'obukakafu bwonna ng'abufowadinga okulaga nti Jake yali akoze obutemu. Yamukwasa ku mmundu, Jake yakwata ku kyasi, bamutetenkanya mu ngeri y'omubeera psychological ne bamuzannya neyeggala jjajja, bwamweggala n'amulekamu amazzi. Ne mayiti yagitwalira mmotoka yooli. Sente ze yakwata kubo n'amenya okujja mu kabokisi n'aziteeka mu kinanka ekyalangi. Ye ebintu bya Jake byakozesa sente n'azissa omwo. Kwegamba buli kimu kyonna yali bakivuga nga baagala kibeere bwe kityo. Nga banoonya gwe basobola framing era Jake gwe baframinga musatu yagendera mu keesi eyo nga talina bwakisimatuka. Kati sente zonna zina sigala mu mikono gy'abazzukulu. Atolede ne jjajja yali insured. Ngeri gye yali omuzanyi wa sinema yalina life insurance abazzukulu be bagenda ogisikira. N'omulimu ono yalina ofuba okakasa nga bwe kisoboka nti omulimu sisita waagusigalamu gubadde ogwa jjajja kubanga gwali gusasula bulungi. Uli yakwate kuba agenda akole. Vanga ku bazzukulu b'abagagga. Kati buli kimu kyonna kisigadde mu mikono gyabwe n'ennyumba jjajja gye yali ayagala okutunda atoweza tesigadde mu mikono gyabwe. Sente zokka eza famire zonna zisigadde mu mikono gyabwe. Kintu bakikoze nga kiri clean nga talina asobola kera kumakya basuubiriza kubanga oli buli kimu kyonna kyali kitunudde gyali yakwata ku kisosonkole ky'ekyasi yakwata ku mmundu mayiti bagitwalira mu motoka ye ne balekamu n'omusaayi ate kisingira ddala